entabalo z'abedda zakungula bitigi naye abawangeeri ki era nabaki asobola okubeera ng'atambuza omumwa ng'oluzingo ku muyiyiro. Ekyamazima kugulu kwa kibe kusula kulindirira omulabe. Kati nze nkutte ku bingi biri kitya olw'ensonga nti bazoogezanga nnyo abedda abaatusooka baagambanga enkende nga ziri mu mmere yaazo nti kiri kitya nange ne ŋŋamba eyo mwabeeyo kiri kitya kasukaali nkongeremu oba nedda. Abatabadde omunafu atabaala omulima si mulala yenze Musisi Bbosa Geoffrey mu Nabusiro nkange yanvule nantagwira kyeyakimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana owabambejja omukemfu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi olulimi Oluganda mu nsona lulimi eno ey'ekinini empombera ennyere yagalwa abantu ate buna wonna mu sseŋŋendo nnabulamu nga ndi ku BMTV Africa ekuleetera ebinyuvu era ebinovu w'osinziira okubeera nga weenuguuna anti babiri ababyegunuusa ate ng'omuvubuka ayidde omulomyo. Ekinogezi ky'olulimi Oluganda kye kikusembereddera teweebuuza ntawaata oba okubuuza munnange akambe akabenge gwe tuula kalira wamu ng'ekkuutambogo bwe likkalira ne litereera obulungi ku kanyomo. Ndyoke nkulojjera nno nze ng'ekyeya ky'essana. Era olunaku lwaleero ngenda kusomesa ku kibbo. Kansooke nsomese ku mukeeka. Oba oli awo ate ekibbo kinaaba kya lulala. Omukeeka ogumanyi kukomawa bajjajjaffe bayagalanga nnyo emikeeka. Era amaka g'Omuganda tegaabulangamu mukeeka baganda bange. Basseruganda bannanganda bannyinazi. Omukeeka kitiibwa ky'amaka naddala eri abakyala gino gy'emirimu gye baakolanga mu budde obw'eggandaalo mu mirembe nga bali awo batuddeko awo n'aluka mu biseera bye eby'eddembe n'aluka omukeeka. Era omukyala atamanya kuluka mukeeka oyo munnange yabeeranga kireebereebe ng'omufu atannaziikibwa mu balamu tajaayo ate ne mu bali emagombe tajaayo kuba tannagenda ali awo atyo oba kireebereebe nga nvubu bagisaba amazzi bagisaba omusolo nti nze ndi wa mu mazzi bwe bagisaba ogw'okulukalu nti ndi wa mu mazzi ate bagisaba ogw'omu mazzi nti ndi wa kulukalu. Otegedde envubu engeri gy'eri nampawengwa ku lukalu ebaayo ne mu mazzi ebaayo nampawengwa nga nvubu bwe bagisaba omusolo ogw'omu mazzi nti ndi wa kulukalu ate bagisaba ogw'okulukalu nti ndi wa mu mazzi kale nebeera awo etyo abange obangako ne wonyweredde. Omukeeka ekigambo mukeeka kyava mu bigambo bibiri. Mukeeka awo ebigambo bibiri mukeeko awo nti oli bwe yagenda n'akyaza abagenyi mu butuufu okubeera ng'ayandayanda okupampusa ati amaaso alabe w'abatuuza ng'abateekeddeteekeddewo ekintu ekyo ekikolebwa okuva mu nsansa n'abagamba nti mukeeko awo. Naye omukeeka gulukibwa mu nsansa. Ensansa ziva ku muti oguyitibwa omukindukindu. Guno nno omuti gwe guvaako obukoma. Obukoma buno bumanyikiddwa nnyo edda twabusanga ku bumugwanya obunnya obwo obukyamirwamu twabutuuma erinnya eryamugwanya kubanga Stanislas Mugwanya Kajugujjwe ow'obutiko ye yaleetereza enkola y'okusima obunnya obwo ng'Abaganda n'emigga akuba maka ku maka ng'abaagazisa okusima ebinnya ebyo era ne balagira ekipimo kibe kya fuuti 15 kwe kubutuuma erinnya 15. Naye lwaki ŋŋendayo eyo nga sandigenzeeyo obukoma buno bwe badde nkunyonnyola obuva ku muti omukindukindu ate oguvaako ensansa. Ensansa ne tuzifunamu omukeeka. Tulina omukeeka ogwa kalannami tulina ogwa kyaki. Kaakati ogwa kalannami guba n'obusansa nga babibuluzza nga butono ate nga babibuluzza erudda n'erudda. Tunuulire omukeeka ogwetegereza ate kyaki kiba kikeeka kikubirire kibeera n'agasansa ganene era kiba kigumu ddala. Era bwe yakirukanga ng'agamba kino ate maama onjukidde kyaki nga maama amuddamu nti kale weetenda okukunkumula ku buliri n'okubeera ng'otobya ebikunta kiikyo nkikuwadde kyaki nkikuwadde oba weetenda otobye ebikunta nkulabe otobye ebikunta nkulabe essajja. Kale nno omukeeka bwe gutegweraawo. Ensansa balina obuntu bwe bazisalasalako obwo obutonotono obwo buyitibwa obukwabaaya.
omukeeka ate waliwo gwe tuyita ogwakayeya guba n'obusansa butini bwe buyitibwa obusansa obwakayeya. Era omukeeka tulinayo omukeeka gwe baluka nga gwakalanna bine nga tebagutobeseemu nsansa, ogwo gwe tuyita ogwa nakyeyombekedde. Omukeeka gwa nakyeyombekedde njagadde kukusomesa ku mukeeka ogutegere kubanga kitiibwa ky'amaka. Mu maka g'omukyala Omuganda temwabulanga mukeeka. Otegedde omukeeka ogwo lwaki guli bwe gutyo. Tulina kye tuyita ensandaggo nga luno lwe lukugiro lwe twandiise empero oba oluyamba okukugira omukeeka obutasansukasansuka. Olukugiro olwo tuluyita ensandaggo, era ekikolwa ekyo tukiyita okusandagga. Asandazza omukeeka agutaddeko ensandaggo. Ensandaggo nebeera nga gwe mukugiro gwo gubeera ebbali n'ebbali w'omukeeka okubeera nga ate munnange tegusansukasansuka. Naye omuntu bw'aba aluka omukeeka aguluka ate ne gukyama nga tegugenda butereevu, tugamba nti nakatudde agw'emitanda, tukuyita kusuula mitanda, abeera asuula emitanda. Era ensonga lwaki bateeka olusansa olugenda nga lukugira omukeeka okubeera nga gubeera butereevu, busimba piida ka busimba laala nga gugenze tegwewese. Olusansa olwo mu lulimi Oluganda basebo ne bannyabo muntu zikiriza era nsinzire ku BMTV Africa mbagambe nti tuluyita ensindirizo. Era ekikolwa ekyokuluteekamu nakyo tukiyita okusindiriza omukeeka. Kale bwe gutyo ne gwera bwe gutyo, bino bye bagenda nga bagatta nga bataba okufuna omukeeka nga guwedde tubiyita ebiba. Bwe wava ekisoko kiri nti bwe biba nga bya mukeeka kubanga osooka n'okaluka bwe kawambuwa n'olaba nga ekipimo kiweze n'olyoka otandika ate okukasona. Tukuyita kusona, n'osona ng'okozesa obuso okusobola okufunamu omukeeka ogwetengeredde obulungi oguwedde, wamma gwe ne gubeera gwa kitiibwa nnyo ekyenkanidde awo. Naye omukeeka ogutuulwako mu mbuga naddala mu ssabo baguyita ddamula. Abamu baguyita omwaliiro omukeeka ogwo, naye tuguyita ddamula omukeeka ogw'engeri ng'eyo. Kale njogedde bingi nnyo biringa bugulu bwa ntuulo, naye munzikirize woowomerwa amakeera ate toyiga bidaalimbo. Wabula mbajjukiza kampuni emanyiddwa nga Motherland Records yeteeka ssente mu kinogezi ky'olulimi Oluganda esinzira Gemstone mu ggwanga lya South Africa. Mujeyunire enamba muziraba ziyitaawo mu scroll muziraba mubakubire nammwe mubeere nga bintu bibatambula bulungi nnyo kwa nnyimba oyagala ku recordinga nnyimba amaloboozi kukwata firimu bagita Motherland Records. Gyekwata engeri yankolo nakambe njikuzigiridde naye nga tewerabira ku subscribinga ku YouTube channel yaffe eya BMTV Africa. Nze Musisibo Geoffrey Munabusiro nkonge yampule nantagwira kye kimu kiwoowolo munyogwavu ate na mazita ya sava omwana wa Bambeja awangale Sabasajja.